wonna osinzira byonna byokola nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde ofidde olwazza n'okusomozebwa okulala asobodde okutuuka ku buwanguzi gwe mpiyozaayoza nyina Ssentamu Mukasa Ssewandagi munnamateeka munnabyabufuzi munnabyabumbye ettaka mufumbye obuwangwa munnabyafaayo musomesa munnabyanfuna Ssentamu buuza abantu banyabo ne bassebo abatulaba era abatuwuliriza byonna gye musinziira mbalamusizza eyongeza ku ddoboozi abalina emirimu gye mukola mbeebaza naye naawe atalina mulimu toggwamu maanyi toggwamu ssuubi nyiikira enkya leero lulwo enkya lwa mulala bangi boolaba abo ntera nnyo okujjukiza abantu nti boolaba kati abali mu buyinza ababoggola abatukuba emiggo aboogeza amaanyi bakitaabwe baayitanga wano ne bajjajjaabwe bajjanga n'enkumbi mu bikapu nga ne gye balaga tebamanyiiyo bagendanga nga bwe mulaba bannyinaffe bagenda ekkata bagenda eyo e Dubai naye ng'oli alinnye ku bbaasi agamba nti bwe ntuuka e Kampala ng'ebyange biwedde erino beesondanga ekyalo ne bamusondera ssente ezimulinnyisa ku bbaasi nga bw'atuuka wano n'atandika okunoonya omulimu eri ewaabwe bwe balina amayumba g'amabaati agaasookayo naawe toggwamu maanyi buli kiseera wabaawo abatudde mu bifo byabo abalina okukola emirimu omuntu asobola okufa n'obuuza naye lwaki afudde ng'ekijjeewo Ssekanjakko kusobozesa Ssentamu kukola ekyo kyennyini Ssekanjakko kyabadde akola kati ekibi ate ye Ssentamu okwagala okuggyawo Ssekanjakko akole Ssekanjakko byakola ekyo kyekibi naye Katonda abanga yakikoze ekyo kisoboka bulungi so abantu baffe baleke okuggwamu amaanyi olw'okuba tebalina mirimu baleke okuggwamu essuubi bye wasoma bw'olaba nga tebikuwadde mulimu olwaleero ddayo osoma ebirala okusoma tekuggwaayo okusoma tekuliiko myaka ennaku y'obutasoma erumu okoze eki olumu okuze mu abaana abato abatulaba batugobera kuba kati weebali bali mu holide bino byonna bye mujja okulaba abasajja bangi nnyo balina obusente bwabwe balina omukwano ogufaanana buli kimu naye ebyo byakaseera buseera fyuca yo tejja kulinda Mwami Ssewandagi natandika n'eddoboozi lino wentandika n'eddoboozi lino tugatandika okwogera ebigambo okubategeeza ebyabakama ne bwe tuwangula n'ebitundu 90 ku 10 tagenda tulangirira ebyabakama tagenda tulangirira kubanga akolera Museveni ebyabakama tagenda tulangirira kubanga yalina okubeera bikoli mukuno okukontana naye yavaayo n'avumirira kituyita process vote emukalulu kano tuwakanya ekibbattaka tuwakanya efugabbi tukomaawo byabakama ne babanga bawangulira tasobola balangirira lwaki bagenda mu kalulu tutandikirawo Ssewandagi nebaza Katonda sitera kwogera bigambo bikaddiwa ebigambo byange mbyogera kojja wange Jabberi Bidandissali bwe yali anjigiriza ne bwolaba ebimu byogera ne mbiremerako yaŋŋamba nti bw'otambulanga ne banno nga mugenda Masaka ne mutuuka ku round about e Busega n'obagamba nti ekkubo erigenda e Masaka lyeriri bonna ne baba 20 ne basonga kulidda Emityana nti lyo ligenda e Masaka nga gw'omanyi nti ekituufu erigenda e Masaka lyeririwa yimirira awo we bali obabuulire nti ekkubo lye bakutte kyamu batandika okutambula nga bagenda era obalangirize nti ekkubo lye bakutte ki tobagoberera naye sigala waawo bw'oba okyabeetaaga yimirira awo bw'oba tobeetaaga gezaako otambule wekka bwe balituuka mu maaso eyo ne balemererwa bajja kukomawo we baawubira then baddemu bakugoberere bakunoonye naye kwegamba kyotabasuubirangamu kwe kukwetondera nga bakugamba nti wabadde mutuufu njagala ojjukire gye twatandikira we natandikira n'emboozi egamba nti tewaliiwo kibiina kya byabufuzi kyetengeredde
oba munnabyabufuzi yeetengeredde asobola kuwangula President Museveni ne NRM n'abajja mu buyinza. Twajja ne statistics ne mukuba byasi butera okutambula ne statistics ne tukubalira returning officers mu Uganda yonna ne tubakulaga nga bw'obaggalira mu kisenge n'obagamba nti agandi bonna baddamu ne bakwanukula nti ni malungi nga teweetaaga kwogera nabo Luzungu. Nenzija nenkulaga ekirala nenkubalira mu voter update exercise nenkubalira negamba nakikuddidemu ne wiiki ewedde bwe twabadde wano ku mukutu nti awo Kyagulanyi yafiirwa obulu miliyoni 2.7 mu update ga register. Yes, kati waliwo n'ekirala process abantu gye batanaba kumanya. Mira si ekola kukuwandiisa abantu mu ndagamuntu. Database Nira gyekozesa ye database Electoral Commission gyekozesa. Wasifumintirizaako nti kati we twogerera wadde nga voter update exercise yaggwa mu Buganda ku buli magombola mu buli bifo ku byero si wano abakakiiko k'ebyokubala abantu abannira gye bali ne kamera zaabwe nga bawandiisa abantu abapya abatalina ndangamuntu n'abo abalina eziweddeko oba eyonga eri expired oddayo ne bakuwandiisa endala oba tofunangako oddayo ne bakuwandiika n'obwana obuto oddayo ne bakuwandiika. Ekyo banki kitegeeza ku kulonda abantu bali ku buli muntu afune national ID anti abantu bebongeramu ate babateeka mu registeri bagikola ina filter aweze emyaka 18 ayingira mu eri ya Electoral Commission. It's automatic. Bweze emyaka 18 ngoyingira mu Electoral Commission yo bwe kikola filter yo bwe ekola ekutambula bweze 18 ngeddawa ngodda mu Electoral Commission. Kati ekyoloza tugenda kigenda kuyamba ki government ya Mwami Museveni tekola kintu nga tekigiyamba. Bobi Wine yakamanya leero nti byabakama akolera Museveni yabyogerako ne lulinga kalulu kakagu isola genda mu kalulu nga abakategese bakyali bamu nga tewali kikyusizza nezijwanira wandita wano ku seeti nenkubuuza nti Bobi Wine ekyamuzizaayo mu kulonda kiki ekyakyuse nenzija wano nenkugamba nga Bobi omanyize byange bintu byembyogera ojukira muzeyi Kagatolo ya Numba wano nga ngambye Bobi Wine nti lwaki yagenze n'abika ekimuli ku ntaana y'Obote mbambirabye era nga nkubuulidde consequences ezigenda okukivaamu nga tuziraba. Najja nenkubuuza ennaku ezo jjo ndoza program gye tukyasembeyo okukola naawe nakugamba Bobi Wine bwe twava mu kamyufu okusunsula ba candidate nga tetunagenda mu kwewandiisa kabaka ba parliament NRM yayina ababaka 17 nabakubalira wano ng'eyina 17 nga tetunabagenda kwewandiisa mu kakiiko ka byakulonda. Tugenda okumaliriza okwewandiisa mu kakiiko k'ebyokulonda nga ku 17 NRM yongeddeko ababaka 7 ng'eyina 17 we twogerera kati olwaleero anti yayongerako 7 abayitamu unopposed neba ng'eyina 17 kati bali ensanvu NP wetateeka nabakubalira sokolinde nakubalira ba ex officials nabakubalira nenkubalira ababavubuka ababakadde abamaje nga bonna ba NRM febesi yaffe yabavubuka nga bwe tugamba tetwawangulayo ekifo kya muvubuka yaddeki osigala okyakkiriza nti besi yaffe babavubuka ninga tibana bakulonda akabavubuka nalabye abesimbi abavubuka mu Buganda nga we bali mu kunoonya olowooza banawangula abaffe bo balaba lwaki nedda anti noonya Electoral College ababalonda bali mu Electoral College eri Electoral College obukiiko bwonna NRM yabutuwangulako bwonna NRM yabuwangula tegeza abalonze NRM bonna ba NRM bwogenze kuyisa bivulu nenkubalira ntugenda okuva mu ekyo nga NRM yongeddeko abali unopposed 7
tugenda okumaliriza nga National Unity Platform ekibiina ekikulembedde ebibiina byonna ebifo weetasimbye mubaka ku bifo 350 n'abagwamu byali 120 mu kimu. Ebifo 121 nekugamba nti ngendo byetegereza ng'avuganya ne gwe bavuganya bonna baliwo basatu nga bonna ba NRM. Jukira ba independent bayitamu yaba wa NRM. Nenkudira abaka abe 121 nemba kugatira ku 17 mu musanvu. Ne babanga bafuusa abaka 298. Abo kati ba NRM tetulaba kugenda kulonda. Kati tambula wakati awo Electoral Commission ezejjayo abaka baffe. Buli gwejjayo waffe Nyamutoro naayitawo. Ejjayo waffe owa NRM yaayitawo. Ejjayo waffe owa NRM yaayitawo. Eyongeddeko abalala 8. Kati bali bisatu ku babaka 529 already NRM inako 306. Kajja kubalangirira kati gwe olowooza ebigambo bya Kyagulanyi biva mu bibalo birababula bya bakama. Kyagulanyi talina kipya kyabadde agamba balonzi. Agezaako kuteekateeka balonzi naye nyini akkiriza nti tagenda kuwangula kalulu. Naye ng'ekyo twakyogera kati njagala otunule National Unity Platform ku babaka yasimba 276 sibebbo 256. DF nesimbawo 9. FDC nesimbawo n'abaayo. Bw'ogatta ababaka aba opposition be twasimba ffenna awamu bayinza okuba bawera 10 ebimeka 4. Bawera 4. Bawera ng'ogase ye ng'aba opposition ne tugabana ebifo. Twali badde mu Uganda tetuyinaawo kifo wali mbaka wa NRM ng'ali unopposed. Kampala eyina ebifo 10 eyina abaka 10 eyina abantu abesimbyewo 113 nga NRM eyinako 10 abasigadde mulimu aba independent 12 bonna abavuganya mu Kampala wano tusobola okwogera nabo ne baba baffe era ne bonoonyako abali NRM leaning ba independent ku babaka 12 abasigaddewo NRM tesussaako babaka 10. Tegeze 8 kyamu ekinana kyaffe naye ekinana nga kivuganya ku bifo 11. Twali badde tujjawo ababaka 69 ne tubagabanya mu bifo etali baki kubanga etteeka ku mbaka wa parliament butafaanana kansala ligamba nti Matiya Ssekanjako osobola okuva wano n'ogenda weesimba Ekoboko mu Arua nga Lubongo yabwe yava gye yava najja yeesimba Nakawa nga Wayiswa Mufumbiro bwe yava gye yava ne bajja bamusimba e Kampala Central nga aliwo ne bakakande. Tulina n'abantu be twafiirwa nga Kenneth Pokakande twali mulesaawo ne tuddira Wayiswa Mufumbiro n'addayo e Busoga kati awali wa NRM. Twaddidde genda wano Seggona waalwanira oyo naye twali badde tumugjawo Seggona n'asigalawo. Mathias Walukaga bwe twali badde tulabanga asobola wadde nze nga ndaba tasobola talina biwandiiko ne tumutwala ate eri ewaffe gyasibuka eri aba NRM. Twali genze e Masaka ewali Javiira ng'avuganya Mpuuga. Javiira ne tumusindika mu constituency endala ne Mpuuga n'agenda mu constituency endala. Tetukoze kimala kuswaza by'abakama nti tasobola kuwangula. Kati Bobi Wine addayo ku drawing board we yatusanga mu 220. Bobi Wine we yatusanga mu 220 ne tandikano Dr. Kiza Besigye twali tumaze okukkiriza tetusobola kuwangula Museveni mu kalulu.
nga tetusobola kulwana na Museveni nga tukozesa mundu kubanga abalwanyisize mundu bonna Museveni yali abasse nga kumpi bakoze eki nga tugamba twagala kwewola ekyo okuva eri mu Arab Spring ekyajjako bannakyemalira Bagadafi ba Hosni Mubaraka abo Benali civil disobedience era Kizza Besigye nga abantu bonna abatuninga towards civil disobedience. So Bobi Wine bajja basanga ku page eyo. Bobi Wine watusanga ku page eyo olwokuba ali ayagala okutwala ekifo kya Kizza Besigye nakuba kibayita civil disobedience nakijja mu bantu nga bakozesa ekigambo eki nti ebyabwe biralamu si byaffe era yabuuza n'ekibuuzo nti nga byabakama oyo tuyinza okuwangula akalulu byabakama n'agaana otulangirira nga atulangirira atya nomutuwa akalulu mu bindekere byabakama teyagaana obbalangirira okusinziira ku bo nga bagamba wadde nga nzikiriza nti tebakawangula okiriza nti tebakawangula mwalaali nasaba statistics nze ndi musajja wa bibalo nasoma byanfuna ndi musajja wa bibalo kati ngenze mu mateeka ate nfuusa ow'ebiwandiiko ku bibalo bwe ngattako ebiwandiiko awo biba birala. So okiriza nti 2021 opposition teyawangula kalulu? Hapana. 7 yabawangula mwalaali? Hapana. Omanyi kankubuulireko mu ebyobufuzi bya Africa okubba akalulu kamu ku ebyo ebiwanguza omuntu akalulu. Kituufu. Diego Maradona yateebako goolo mu World Cup n'omukono the golden hand era goolo eyo yavaako okuleta VAR. VAR eva ku goolo ya Lampard gye yakuba Germany era mu World Cup andi olubongerezaako oli bwe yateebesa omukono bakiraba luvannyuma nti atisi bano baali badde kuba baako yagukuba ne gukwata akatimba ne gufuluma kuba kati bano bakomplaininga nga bagamba nti Maradona ateebeseza muki mukono naye nga tewaliwo ngeri yonna gye bakaddamu mpira bwe guggwa bagenda okukaddamu nga ddala Maradona ateebeseza ki ne batandika okusala entoto kati ne Lampard naye bw'atyo oyongeddeko goolo ye nti naye nga ye gwe baba goolo yonna okugibala nti goolo basinziira ku ki kubanga yegeze mu katimba nedda goolo yonna gwe tulabangayo goolo zigenda mu katimba ne batazibala teyabadde offside kibi goolo yonna okugibala nti goolo kasaliifiri afuwa firimbi n'asonga wali mu senta nagamba nti gukuta akatimba tagamba gute katimba ye olufuwa firimbi ng'asonga mu senta kasita asonga mu senta eba goolo oba enywedde etya liifu kasita asonga mu senta so newa mu mbyobufuzi eba goolo yabakama kasita agamba nangeridde ono aba awangudde nakunyumizaako mukwano gwange Hudu Goloba Kaweesa yali akiikirira Bussi ng'alikiikirira mu Wakiso District Council omulenzi n'amuwangula mu kalulu naye returning officer ng'alangira bw'ati yasoma bulungi nnyo ebivudde mu kalulu byonna nga bwe biri kangwejo obulako nagamba nti Matiya Sekanjakko afunye obululu 15 Sewandagi n'afuna 7 kati abawagizi ba Matiya Sekanjakko batandikirawo okuba enduulu kubanga 15 ku 7 Sekanjakko yaba akoze eki kati batandika kuba nduulu tebawuliza kyaddako kama n'olw'ensonga eyo nangirira senta mu Mukasa Sewandagi okuba kansala omulonde owa Bussi naye ng'obululu bonna abusomye nga Matiya Sekanjakko yakola ki yasinga obungi ekyo kye bayita omuzannyo ogwo awulifali aba asonze musi byabakama kati Bobi Wine nakuba ekintu kyaffe ekyo twakigezezezako mu 2008 kukwekalakaasa kwekayunga nga baganye Katikkiro wa Lusimbi ogenda okuteekerateekera Kabaka alambule essaza ly'e Bugerere ne tukigezesa Museveni n'akitya nadduka ne Kampala n'agenda Entebbe abaliyo batugamba nti n'ennyonyi yaziragira bagiteekemu omuliro ng'amanyi nti essaawa yonna awulira ku leediyo nga balangirira nti gavumenti gikoze eki era waliwo ne Jene yatugamba nti basajja muli batiitizi ffe twali tubalinda kulangira nti gavumenti mugiwambye ne mudduka kati bino byonna
Bobi Wine talinayo kipya era ffe tumunenya okubanga yali musaale okuba kye bayita civil disobedience. Bw'amala okuba kye bayita civil disobedience, nze nenzija ne nkugamba nti naawe bannayuganda tulina kye tutannaba kubawa. Bannayuganda bina tubigize eki? Tubibawadde. Naye waliwo ekintu kimu. Ani yayisaawo ekidongo? Bade ndowooza nti ekidongo banakiwulya. Tulina ekintu kimu kye tunabakola ki? Kye tutannabawa. Twagala okuteeka ku ballot paper nga kuliko alternatives oba ffe. Ng'omulonzi bw'atuuka kabokisi alabako choices bbiri, NRM n'atali NRM. Kyekiri kyeggambye nti ku Bobi Wine 2005 n'abagwamu n'agatako aba DF 9 abo baali badde 3 FDC 10 nagwa bituwera ebina kati olabye bw'oyogedde ku FDC n'ebina tusukkamu 10 buli constituency twali badde tulinawo candidate nga returning officer waffe ye polling agent waffe. Kati waliwo constituency zitalinamu baki ba candidate tosuubirayo agent waffe agenda tukuumira taliyo. Era ba NRM bajja kwekola kye baagala nga batuulaawo ne boogera bagira ki bye boogera. Kati Bobi Wine bw'amala okutta civil disobedience yaffe n'akola byakola ne batugamba bagenda Ntebe mu Ntebe byonna obaddewo ng'ompulira nga mbiwakanya ne gaba tikyo tekijja kubaawo. Nze kyuvalaba neebaza Katonda nti soogera bikaddiwa. Kati Bobi Wine agenda mu kalulu tumubuulira vote update exercise nga bwefaanana tosobola kuwangula. Kkiriza tukkaanye ne bannaffe tujje nabo mu kukkaanya mu butakkaanya. Ekizibu kya Bobi Wine ali focused naye yeetooloddwa emisege nga jjo gyenoonyeza byajo. Okimanyi nti Bobi Wine yalekawo kifo kye eky'obubaka bwa parliament n'agenda avuganye ku bwa president. Era emyaka egyo 5 giweddeko ng'eno tafunayo ssente za bubaka ng'ate abakirimu muwaddanku nnyingi anoga. Okimanyi nti Bobi Wine emyaka gino 5 yasacrificinga mirimu gye. Ti Bobi Wine talina waakuba kivulu kyonna kya nnyimba n'afuna ku ssente nga Bobi Wine akubanga ekivulu ky'olunyimba eki n'afuna obukadde bwe 10 n'agenda mu ebyo. Kaakati obuzibu bwe buvudde nti emisege gimwetoolodde. Twala ekyokulabirako. Sewanda giwagira mu kaadi ya People's Progressive Party oba mu ya FDC oba mu ya NUP nga NUP erinawo Zambali. Zambali bw'atunula bw'ati ndi bwe tunaagenda mu negotiations ekyamazima tebayinza kuleka Sewanda gine batwala Zambali. Kati yo Zambali omusuubira gamba ki Bobi Wine twegatta oba tetwegatta. Mathias Mulumba wa Lukagga ng'avuganya ne Seggona bwe tuba mu coalition ffenna nga twogera eddoboozi limu kuve ffenna abasigadde waliwo ayinza okukkiriza National Unity Platform esimbewo Mathias Mulumba wa Lukagga ereke Seggona. N'empuuga alina ebizibu bye ng'omuntu naye waliwo ayinza okukkiriza National Unity Platform esimbewo Javira ereke Empuuga. Tuyinza okukkiriza basimbewo Mulyanyama basuule Sewanyana. Basuule kale Nnyeko. Nnyeko tuyinza ate Nnyeko nawano twali badde tetumusuula. Nnyeko twali badde tumuzaayo waabwe. Bamaze muwa amaanyi wano. Amaanyi era Nnyeko ateekwa n'okunenyezebwa nnyo. Yafuna omukisa ogutabangawo. Emyaka oza kuzimba bbeesi ewaabwe gye bamumanyi. Nga Nyanjula teyakola. Nga Nyanjula Dolini emyaka gy'amaze wano ku bwa Deputy Lord Mayor bwagikozesezza ewaabwe era kati Nyanjula w'amaanyi. Nyanjula obutawangula kalulu ako ojja kumanya bamubbye. Bubbi. Sente azikozesezza azibe ground. Era bwakawangula kati 231 Nyanjula mbaka wa parliament ng'akiikirira ekifo ekyo. Kati nabo bufuusa obuzibu obunene. Buli muntu yenna agenda mu kalulu agenda nteekwa kuwangula kati. Anti kati ebigendererwa byanjawulo. Waliwo ebigendererwa bya president n'ebigendererwa by'ono. Ffe si bwe twalinga. Era walabye kati ni mukwano gwange Luttamaguzi neewunyala ki ekyamwonoonye. Luttamaguzi yavuganya Saida Bumba emirundi egi. Atawangula.
waliwo ne constituencies bali ba DPs bali basobola okusimba mu Lutamaguzi oyo n'akola ki ne Lutamaguzi n'agamba kanzimbe besi nkyali muto nze kyenjagala ku musajja gwe bayita Malema Julius yagamba banne age is on our side kati gwe batiya Sekanja ko tewali nsonga lwaki ovuganya ne Sewandagi Zambali bulasi omukasa ku myaka 3 tewali nsonga lwaki ogugulana ne Sewandagi mu kafo Sewandagi muleke atule mu kafo Ruto muvubuko muto aline bamuita Katabazi Katongole naye wano mu bigambo bine byakyagulanyi mu kugenda mu kaluluye era akimanita jakka wangula yakati okigamba nedda bino nakugamba tewali kiyali tamanyi bino tebalina kibali tamanyi babala bubazi birala kati naawo ateekateeka abalonzi abagambe ne bwe tunaafuna 9 ku buli 10 byabaka matajja kutulangira ekyo twakimugamba dda wali weetaaga reforms kugazi yali aleta ne bazikuba ezo zennyini mu palamenti tulifominga akakiiko k'ebyokulonda returning officers babeereyo nga tumanyi nti ewaba Sekanjakko wabeerayo at least Kawuki newaba Byaluhanga naye wabeereyo Lwabwogo newaba Kanywandekwe naye wabeereyo Nyandongo nga naye gyali returning officer wayo ategeera ebyayo ekyo ne tukibala kati waliwo exercise eyakaggwa police ebadde recruiting aba polling constables polling constable ye muntu oyo gola awalonderwa nga ayambadde uniform kya police naye nga talina mundu balina obuyinza bungi nyaabo bebasinga tukigomya buuza aba National Unity Platform nti exercise eyo bagigoberedde bamanya abaana abewandiisiza mu exercise eyo babadde bawandiikira ku police naye kimanyi nti ebibadde bikuyisaamu ennyo waggulu awo kwe kuba ne recommendation ya RDC nga yakuwadde recommendation okuyitamu okwo kubadde kwangu nnyo RDC ayinza recommendinga constable wa NUP kati Kyagulanyi atujja wali atukomyawo mu kintu kye yakuba protest vote bo bajjogeranga protest vote naye si protest vote nakumenyera ddawa ne bikala protest vote zitwali tubaddeko nazo emu nagikugamba yali Kasese bwe batowa DP nga balowooza owaabwe anaawangula abantu mu busungu obungi ne balonda Kiyonga naye kugamba bwe basiba Akiba Godi nga balowooza nti owaabwe ajja kuyitamu abantu mu busungu obungi ne balonda Akiba Godi ye yawangula akalu ne balangirira yakola ki ne bayisaamu eyali owookubiri eyo si protest vote bo kye boogerako kigamba nti singa batubba mu kalulu tugenda kweyiwa ku nguudo era ebyo ebiboozibozi batandise ddo bituma waliwo eyaze wano n'atuweereza nkalina wano yaze wano bamuyita Atuhaire Joram yawandiise ku channel ya Bukedde TV n'ayugamba Uganda Police and the Uganda Army and the Uganda People's Defense Forces are only 70,000 in total. Uganda has a total of 72,000 villages. Minimum population per village can be like 200 people. Yani Atuhaire Joram agezaako okukumatiza abapolisi batini nnyo n'abamaje bw'ogatta poliisi abakuumaddembe bonna be tulina abakwata emmundu bali 7,000 mmeka tulina ebyalo bali 7,000 tulina ebyalo 7,000 mmeka kitegeeza ne bw'ogaba omusirikale omwomu ku buli kyalo wasigalawo ebyalo 10 mmeka nga biri free tebirinaako ki bantu kati naakugamba nti buli kyalo ekiriko abantu abatono ennyo kiriko abantu 100,000 kati ayagala okulaga nti abantu 200 ku musirikale omu alina akamundu kamu n'amasasi 9 mumusobola naye ng'ekyalimba kati Kyagulanyi ayita eri akugamba nti bana tatulangirire akalutu akawangudde nanti bagenda kukola ki nze abala ebibalo nkugamba tannakakola ki mu bibala ebyaddala tannakawangula era tajja kawangula kati ono akulaga nti ajjangu
abasirikale batono nnyo tebakola ki tebawera akuyingize mu kitimba kiri ne Tanzania bino ebibalo babibala naye nakugambye nabadde ndaba BBC nga bazudde entaana bwaguuga mass grave nga yabaddemu emirambo 10,000 Tanzania nenkugamba nti amawulire agaali official nakulaga wana akatambi nga kagamba nti mu ssaawa 72 z'ennaku ezi abasirikale abataali mu byambalo nga bambadde obukookolo abagenda okukakkanya protest vote ye Tanzania batta abantu 7 be bantu 10 be batta buli ssaawa naye abasirikale abolooza baali bameka nakugambye nti gavumenti ya Burundi bagiwamba omuduumizi omu bw'ati okuva mu nsi endala eziri mu kitundu kino n'akwata abasirikale 100 ebi 100 200 3 4 5 n'abaduumira ne bagenda ne bakuba amagye agaali gawambye gavumenti ya Burundi ne bagajjako ne gavumenti ne bagidiza president gwe baali bakoze eki bali bawambye naddako kati ekirala kankikubuulire Uganda eyina amagye e Somalia kituufu yebali Uganda erina amagye Central African Republic kituufu Uganda erina amagye South Sudan kituufu Uganda erina amagye Sudan kituufu Uganda erina amagye Congo DRC kituufu bwe tuba tulina amagye 7,000 gokka mu nsi ezo tulinayo bameka nakugamba nti amagye gonna agali ebweru wa Uganda ne Tanzania tulinayo amagye by the way ne Burundi tulinayo amagye Rwanda gye tutalina ne Kenya amagye ago gonna agali ebweru wa Uganda ge tulinayo agasinga obungi gali wansi wa Muhoozi Kainerugaba nti bwajja gye bali abo n'abaana batwala ku mission zezo yaba wa address esembayo ne bagenda nga yigo bamanyi nti ye komanda nebano tebayogera era amajago andikula nkubira nti era amajaga agatwetolodde agali eyo gamaanyi okusinga jje liri mu Uganda wano kakati bwe gabanga gamaanyi n'okusinga jje liri mu Uganda wano olina garanti ki nti tegajja kuvaayo eri gakomewo wano nga tugenze mu protest vote bali mu byakwekalakasa era temachogera kunaye yagamba byabakama akolero litasola mulangirira ekyo si kipya gyali kati ekibuuzo lwaki asigala n'onyakalu kyembadde njagala okuddako nkubuuze kubanga bwe omanyi nti byabakama tagenda kulangirira mukalu oba ogenze kukola muki kino najja ntandika okyogera nga mmaze okuva mu gavumenti ya Museveni mu 2024 nembuulira abantu tukwate ritadikano Dr. Kizza Besigye tumuleke waggulu avuganye Museveni we ffe tulwanyise Museveni tumuggyeko ababaka ba parliament senga twakola ekyo ne tulafuya NRM kugikwateko ne togikwatako twali twetaaga ababaka 10 okulemesa ekyo Museveni era senga twali tuweza ababaka 10 ku ludda lwaffe just 10 senga twali tubaweza mu parliament eyo Museveni senga kati si president kuba Museveni yekolera semateeka yali badde amunenyezaani naye ababaka babula kati abantu bamala okuyiga bannayuganda nti baliwo okuguumaazibwa okwo okuguumaaza kwe kwa mukwano gwo nalabye n'abaana sebo nkusaba n'abawuliriza abo bano abanvuma bateeke komenti nga banneetondera kazi kye natandikiddeko bidandisa lyangamba ntasubira kwetonda mukwano gwo bwowe Ivan nga tonaba kumbuulira byamutuuseeko buuza ekibuuzo nze mbadde nkubuuza nti lwaki akyasigala kubanga eggulu yadde luweero n'olwaleerera asigala akyali mu kampeyini tewali ensonga emusigaza mu kampeyini bwabanga amaze okukkiriza nti bajja mulangirira mu kalulu tewali nsonga ekutwala mu tonamenti ng'omanyi togenda kuwangula atagenda kuwangula tonamenti oba ogyagazaaki olina kugivaamu
kubanga ekitwala mu tournament si kuyisa bivulu, ekitwala mu tournament kuwangula kikopo. Bwe tuba tetugenda kuwangula kikopo tewaliwo nsonga yonna etwala mu kalulu. Mukwano gwange muto wange Robert Kyagulanyi Ssentamu, ebigambo bino bwe mbyogera bangi banyiiga, bwe mbyogera bangi bibaluma, ne baŋŋamba bwe nnwanyisa muganda munnange naye nange nnakubuuza dde ebibuuzo. Lwaki ggwe bw'oba olwanyisiza Sseggona oba tolwanyisa muganda munno? Lwaki bw'olwanyisa Mpugo oba tolwanyisa muganda munno? Ng'abakwogerako bwe baba balwanyisa muganda munnaabwe. Sinafuna kuddibwamu. Bwe nafuna abanziramu nasanga bakimbuyege. Nasangayo ekisajja bakiyita Mukwaya, Ssaalongo Mukwaya, abeera Ntebe, nti wa myaka 69 n'agamba nti bw'ayanukula Ssentamu Ssewandagi ajja kubanga omwana ow'emyaka 17. Namusanga ku ccano y'Amayanja. Anti kye njagala okubuuza, ye wa myaka 69 nti bw'ayanukula Ssentamu Ssewandagi ajja kufaanana ng'ow'emyaka 17. Njagala kubuulira era naye mugambe mu byobufuzi bya Uganda, Mukwaya ow'emyaka 69 n'omwana ow'emyaka 17 mukulu okumusi. Anti kyekugambye nti omusajja ow'emyaka 69 asobola atya okubanga ebyobufuzi abitandikidde ku Kyagulanyi ate n'abitandikira na ku social media? Omyaka 69 mbakuba kikopo ku myaka 69. Tegamba obuzibu bwa Kyagulanyi bwaleeta okutuguumaaza n'aleeta abantu afaana bwe batyo. Omusajja wa myaka 69 kakule tubadde ne struggle ezibadde mu myaka 69. Abitandikidde ku guno omulembe. Wabimanyidde. Tabanga nako mu kalulu konna tetulina kabinere byaffe ebyekika eky'embogo. Nze mu kika ky'embogo ndi authority. Siina bwe nali mulabye. Naye nga tutuula buli lwa 6 olusemba mu mwezi. Tutuula buli mwaka emuggulu musingo. Tubaayo ab'embogo. Tukikoledde emyaka egisuka 40. Naye Ssaalongo Mukwaya sirina bwe nali mulabye mu byabufuzi yadde kwesimba ku bwa kansala, yadde ku bwa chairman bwero Siwanu, yadde okunoonya akalulu nga kakuyege. Nga bw'ogamba ojjukira Kayibanda ono waffe atera okubeera wano. Kayibanda Seweda twamuyitanga Kafirimbi. Yava mu bwakakuyege nga musajja munoonyi w'akalulu mukurukutivu. Naye ono omusajja Ssaalongo Mukwaya tetumulabanga nako yadde mu bwakakuyege. Naye avaayo akikinala ayanukula Ssentamu Ssewandagi endemu to reckon with. Wano mu byobufuzi bya Uganda bukyanga Museveni ajja mu byobufuzi 86 tewaliwo political activity neji gy'osobola kwogerako kojja wange nga Ssentamu Ssewandagi taliwo. Emu yokka ku gurupu gye saayingiramu bagiyita Ssuubi ne Solida ey'akatolu bwama. Ezo zokka bbiri ze sikolanga ki ze siyingirangamu. Nalabye presidential debate nagitunuulidde eyawanguddwa Jeno Mugisha Muntu yeyawangudde. Twagenze okuwunzika nga National Platform candidate waffe yakutte kyakusatu. Yabadde Nansani Nandala Mafaabi. Candidate waffe n'akwata kyakusatu. Naye bw'otunuulira debate eyo nga bwe yabadde twamisinze opportunity ffe gye twabadde twetegekedde bulungi Mwami Museveni ng'agasimbaganye ne banne awo. Naye President Museveni bw'atazze debate ne losing a meaning. Teyinza ku losing a meaning. Debate, presidential debate esigala ng'ekyali debate era tugigoberera. Tulabe bano balina views ki eri eggwanga. Kati ennaku weekulumira ng'awangudde ye Mugisha Muntu, nga bw'oyagala okujja Museveni mu buyinza kubanga ekisinga obukulu nti abadominatinze ebyenfuna n'ebyobufuzi basayidi eri. Kati ate bozaawo Mugisha Muntu era babasigaddewo. Bw'ovaawo era bw'okkako wansi ogenda okuddamu ng'ate era bitute mu West nga Nathan Nandala Mafaabi gw'otaddewo wa Eastern nga Nathan Nandala Mafaabi gw'otaddewo. Naye nze bakandidate bonna nga bwe mbatunulira mu kaluka n'akaliwo olwaleero, singa mbadde wa kutunulira future ya Uganda,
bweri kati ne bwefaanana bakandidate bonna abaliwo the best candidate is Nathan Nandala Mafari. Lwaki mukugu mu byanfuna nti ebizibu by'eggwanga lino biri byonna olwaleero biyimiridde ku byanfuna ti aba NRM ensimbi bazibbye ebyenfuna babidibaze era babidobonkanyiza bifudde kati weetaaga omuntu ajja okutereza ebyenfuna amagye nga bwe gali olwaleero bw'ogakomezaawo mugisha muntu ayinza okuba n'obusungu bwe obulala era bwagaana abantu okuwakiza Besigye kati wano ku nsonga ya nalayo mwaddan ku nnyingi ng'abuuza bali lwaki mwalayininga ewa Kyagulanyi kuba ndaba yalina amaanyi ne bamuddamu bubinyo bannandala ne ndabako n'oyo Bulira omanyi Bulira abantu abasinga basusumula bakulu olunaku Bulira Frank Bulira nga naye amuddamu bw'atyo nga muwaddamu mbaka Parliament ngalaga nti bano bonna bandibadde bali mabega wa Kyagulanyi omanyi obuzibu bwe tulina buli bumu muwaddanku nnyingi yabadde omanyi buli bwogoberera ebyogerwa bwogoberera debate nga ekigendererwa kyo kyakubaako kyoyanukula mu debate eyo tosobola kufuna makulu mu debate era muwaddanku nnyingi obwedda anoonya ate okuba debate yatetera na kutandika ng'ekibuuzo kyakirina ekyo kyennyini debate yagenza okutandika ng'ekibuuzo kyakikola ki bw'oba oyagala abantu bakwegatteko tebabalagira lwampaka nti munneegatteko okola ebyo kakkana naawe bw'obanga gwe naggwa n'ong'oli muwanvu eri okuwuliziganya n'abampi okutamako babampi tebalina buyungo kwe basobola kulinnya kuwuliziganya naawe waggulu kati National Unity Platform era nawulira ne Muwanga Kivumbi ng'ali e Masaka ng'agamba nti baabo Baganda baagala nnyo Obuganda kubeesimbe w'Abaganda lwaki tebavaayo ne boogera gwe baagala Abedi Bwanika bwe yavuddeyo n'agamba nti Kyagulanyi teyanwanyisizza n'olwekyo abaagala mu mukole ki ate ne bamuddako Abedi Bwanika amaze kulaba ng'amasannyalaze mangi nnyo kati akomawo ayagala kutumuwa ekalulu kati ekibuuzo babuuza baagala ki agamba akomawo ayagala tumuwa akalulu mbu amaze kulaba ng'amasannyalaze mangi nnyo kwe kwogera ekigambo ekyo naye mbu teyali kyogere kati oba oyagala ki gw'ayagala akalulu obanga omulwadde ali ku ccupa buli ddagala lye baleeta omulwadde alinywa kyekiri omusajja kyeyatugamba nga nva ekyengera ku lwale ya mukama wange Seggona mukwano gwange n'agamba nti Museveni akalulu akanoonya nga atafugangako naye mmwe abamuvuganya muliŋŋanga mwe muli mukulembeza emyaka gino ameka 4 neŋŋamba kino nga nkitegedde kati wagenza okulya muwaddanku nnyingi twabadde tumusuubira okubuuza ekibuuzo nambaka wa Parliament emiramwa gya debate gyabadde egi 5 ebibuuzo byabwe abakyala babadde babuuza ebibuuzo basinzidde ku miramwa emeka muwaddanku nnyingi yabuuza ekibuuzo kya kisiru ekyo kibuuzo tekibuuzibwa mubaka wa Parliament ne muwala wange Nantume tayinza kukibuuza nga muwadde omukisa muwala wange oli Bukirwa gwe twali naye ojjukira twali ku Rice the King n'agamba nti daddi nange bampembeeko kyenjogera singa wamuwa omukisa n'abaako kyayogera walitidde ekyo ekibuuzo Bukirwa nga afunye omukisa awo mu presidential debate tayinza kibuuza lwaki mwegatta ku Kyagulanyi kubanga nti ne muwala wange abamanyi nti ekyo ekibuuzo tekirina makulu era muwala wange amanyi nti Kyagulanyi ze bayita campaign era ekigendwa kya campaign izituwu okuperereza abo abatali ku ludda lwo badde ku ludda lwo kwe kuperereza lwaki todda gyendi byebyo byatuwanguza mu 2008 nanoonya aba Democratic Party nembagamba nti candidate wammwe tayinza kuwangula kalulu nga mwendi President Jiro wa DP kati mugenzi yaŋŋamba maaso ku maaso ife DP tetwegatta bw'oba olabanga eyo y'ensonga vaamu owagire candidate waffe nensisinkana Secretary General wa DP naye kati mugenzi oyampa n'akapapula ka mitwalo egi bwali bwakafuluma nenkatereka mu wallet yange nakali amaze kufa
nangamba nti nga bw'otambudde okuva gy'oli okutuuka ku palamenti kankuyambe nkuddize transport wo naye ffe DP tetwegatta ayagala twegatte avaamu buvi n'atwegattako ebyobufuzi siwo bifaanana bw'oyagala bakwegatteko otwala efforts okubeegattako Museveni watufugidde emyaka aga nkugamba kati n'olwaleero ewa Kyagulanyi waliyo abamugamba nti naye lwaki ekintu kivaamu n'okirekera omuzeeyi tugendeke wa gundi Bwowe koti yasabye ayimya akajoke by'okulonda kagobye okusaba kwa Bwowe tuli mu kumaliza speed yaka wade ground zako ensobi yaliwo ne kagitereza kojja wange lwe nasembayo wano nakugamba Bwowe mugambe akomewe Makerere asome bye baasomesa ku lunaku lwe yayosa kikyoke kimutawaanya Bwowe kati ali mu byabakatemba bino ebyabawalukagga ebyabasebatta ebyabakayimbira Dramakiters byalimu naye tali mu mateeka nakugamba nti Bwowe nawandiika n'ebintu bingi nenkuwa n'emisango lwaki Bwowe tayinza kukola ekyo era bwe babadde bakibifaalingako bamugambye n'ekipande kye Bwowe Ivan tekiriiko Nakawa Division West kiriko Nakawa West najja nakugamba nti ekipande kyange tekiri gazetted bino yadayogera byakijega yali ateekwa kwogeranga munnamateeka ennaku z'ataasoma kakati kyenjagala okugamba nti Bwowe akolenga omusajja omukulu addeyo asome ebyo bye nagambye era bagenda kubala biseera Bwowe akakiiko k'ebyokulonda kakugambye bwe kati Bwowe yagenda okuwaaba omusango abantu banominatinga ku foomu ye gy'agamba nga biri akakiiko k'ebyokulonda ne kagamba nti foomu endala gye baabawa baali bamaze ekyo ensobi okugikyusa ng'era eyogera ku Nakawa Division West era ne baddamu ne bakugamba bakola ne programu harmonizing bajja okuharmonizinga campaign program bonna ba candidate bayogerako bagamba nti bewandiisiza ku kifo kirala yabagoba nti bano bamasikale bwe bayingira mu meeting eyo teyabagoba nti bafulume era teyagifulumamu nti bano bayinza bate okujja mu meeting eno ng'ate siba wano teyabagoba ne bakola campaign program nga ya constituency eyo si ya constituency endala era ne Bwowe ne bamugamba nti gojja kubeera n'ennaku z'omwezi bwe ziti Ssenyonyi abeere wali gundi abeere wali ne gundi abeere wali Bwowe n'agiteekako omukono njagala kikugamba kino era nga nkigamba Bwowe nga mutunuulidde omusango ne banaaguwa Sewandagi atanaba kumala mateeka Sewandagi asigazaayo ttaamu emu yokka ebigezo nabimaze yasigaza ttaamu emu gy'emyezi egi semester emu gy'emyezi emeka ena gy'asigazizza agende mu LDC nebaguwa Sewandagi atanaba kumala mateeka neba naguwa Winyiddolo Saabalamuzi Kafulu neba nagukwata oba ne baguwa Kiwanuka Kiryowa Saabawolereza wa gavumenti Bwowe tasobola kuguwangula wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba ave mu katemba agenda anoonye kalulu oba yakkirize nga Kyagulanyi bwe yakkiriza ajja alimba abalonzi nti akalulu bwana akawangula tebagenda kumulangirira tumanye nti yekkiriza nti akalulu kamukubye wonna wabadde osinzira okubeera nga otulaba ne Ssentamu Mukasa Sewandagi tugenda koma wano olwaleero tujja kutandikira olunaku olulala akuume atakumira mpeera